Amangu ddala ng'ababaka ba Paalamenti y'e12 bamaze okukuba ebirayiro ebikwekweto kwabadde Sipiika Anita Among byatandika ng'ateeberezebwa okwenyigira mu bulyake n'obukenozi okukakkananga ebimu ku by'obugagga bye omuli emmotoka zikapyata biboyeddwa. Mu buufu bwe bumu bannayuganda bazze nga beekokkola omusimbi okusaasaanyizibwa ku babaka ba Paalamenti abayitirivu ddala nga bwe twogerera ekisenge omuteesezebwa tekikyabamala wabula nga bannayuganda bagamba ababaka batono abakola emirimu gyabwe mu butuufu bwagyo ekitaddewo oluwonko wakati waabwe n'abantu ba bulijjo. Kati olwaleero bannabyabufuzi okuli munna NRM Haji Yunus Kamya ne Sally Isaac Keith ono nga waludda luvuganya bagamba Paalamenti okusooka erina okukendeeza ku nsimbi ezisaasaanira ku babaka mu ngeri y'ekyonoonere n'okukola emirimu nga beetengeredde. Kusensaasaanya ensimbi zammwe zimufuna zibeere ziri nga ziri reasonable so si kuwa buli muntu ssente n'atwala oli n'atwala Sipiika n'abanga ssente azitambulira mu bikapu zayagala zajjeyo obeerewo enkola ennungamu. Sipiika ssente azifuna atya ababaka bafuna ekyo kigwanidde waliwo ne byenawulidde ebiyinza okutuyambako bajjeewo n'enteekateeka y'ensimbi ezibadde ziweewo ababaka abagenda ebunaayira ebyo byonna byonna bikendeere ensaasaanya ya Paalamenti kaseera neekendeera n'okuteesa obulungi amateeka agayamba abantu bajja kuddamu beesiga Paalamenti. Ababaka basinga babakozesa because balina wiini y'ebintu bye baagala. So munnayuganda talina kyagenda kusuubira nnyo mu Paalamenti eno kuba Paalamenti yeetegeredde ebiteeso ebinaaleetebwa nga bigenda kuyigiriza muntu wa bulijjo. Mwami Museveni awana bakiteeso ekyo nga kyayagala kiyite era kijja kuyita kubanga bano bo bakola mukulu agambye eki. So obwetegerezi bw'amasiga gano tulaba nga mu butuufu bukeereyeemu ennaku zino tulaba nga essiga eddamuzi likyalimuko ku bantu abalinamu ensa ne Cabinet ne Paalamenti abo bo twabeesonyiwa waffe nga bannayuganda twabaleka bakolera bwe baagala kubanga obutuufu tebakyalina nsa eri munnayuganda bo baliwo okutunuulira ssente tubetunuulira ababaka wano nga saawa eno bano tulayira tutakufuna akasente kati bakafunye bagenda kukafuna weekend balina okufuna akasente akusobokerwako ddala so kibabadde baagala so Poliisi wa Uganda yatuse wa byansimbi. Wabaddengawo n'okwemulugunya mu bannayuganda ku ngeri ababaka gye basalirawo mu bubondo bw'ebibiina byabwe ku mabago agayisibwa Paalamenti ekiyingirira obwetengereze bwayo wabula Haji Kamya agamba enkola y'ebibiina bw'erina okutambula. Era mu nkola y'ebibiina by'obufuzi focus z'ebibiina ebyo biba bisiza majority mu Paalamenti zituula nisalawo ku buli nsonga wabateeka bamala kuliteesa Kabineti bemala kulireeta ekibiina ky'obufuzi ekiri mu buyinza batuula wamu nga ttiimu ne batunuulira etteeka eryo era bamala okitunuulira bajja kufuula Paalamenti ne baliteesaako mu ngeri esobola okubeera ennungi naye bannaffe akireeta obuzibu abatuvuganya bo bajjanga bagamba nti buli ekireetebwa Paalamenti ekireetebwa mu gavumenti kiba kibi ekyo kyetaaga kuba nga tuteesa ffenna. Bombiriri basabye obukulembeze bwa Paalamenti obujja okwewala enguzi wamu n'okwejalabya oboolyawo bannayuganda banaddamu okubeesiga. Sipiika n'abanga ssente azitambulira mu bikapu zayagala zajjeyo obeerewo enkola ennungamu. Sipiika ssente azifuna atya ababaka bafuna ekyo kigwanidde. Nzideka Paalamenti nebeera nga yeetengeredde nga ababaka abalonda kyenkanyi mu House niwabeerawo incentives sitotunuulira ababaka ba NRM bokka ebiteeso ekibaaka kireeteddwamu nga biru ereeseddwa bajja okutunuuliako kasi kikyegambye wabula nga waliwo independence mu House entuufu ndowooza kyandibadde nti ssente zikendeereza ababaka ba Paalamenti tutegeere nti ssente omuntu zaafuna ssente entonotonomuuko naye omuntu walaba nga memba Paalamenti ssente ezisookerwako nga ziri mu miliyoni 4 ezisookerwako oli omuntu ajja kutunda n'ebibye alabe nga alinga atadde capital mu investment kakati awo tewaliwo kintu naye tunakendeeza ababaka nitubeera nga tufunafunye muntu. Kinajjukirwa nti omusala gw'ababaka ba Paalamenti guli wakati wa bukadde 465 buli mwezi okusinziira ku kitundu gy'ava ssente bannayuganda ze balowooza nti ziba mpitirivu. Mary Namirimu yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.